2026 twolekedde obuzibu bwennyini. Era munnange, let me put this in English. 2026, trouble. Muhoozi is planning a very big thing. Very big. Nga mwakiraba 2021 oba 2022 nga tuli mu kampeyini ezo ekyaliwo mu Arua, era Muhoozi yakikakasa n'agamba nti ekyaliwo mu Arua kiyinza okuddamu. Mujjukire nti emmotoka ya Bobi Wine yakubwamu essasi ng'ekigendera kya kumutta, era ne tutegeera ani yali yaduumira kubanga yeewaana n'okwewaana. Kati ne ku guno omulundi munnange akomyewo mu version oba ezimu ku version zize ezo ekikakasa nti munnange baleka balina kye planning ekinene nnyo. They are planning something big and it won't be good news to Ugandans and the whole world. Gagenda kubeera mawulire ga nnaku nnyo kubanga olulimi lwakozesezza nga Muhoozi agambye kugamba mu bufunze. Ngenda kugamba nti Muhoozi asuubiza okutta Bobi Wine 2026 singa agezaako okwesimbawo, kubanga agambye he will be demolished. Kitegeeza agenda kusaanyizibwawo. Bwe bagamba nti demolish that structure, baka tugeze ennyumba, olina agamba nti gidemolishing oba bagenda kugidemolishinga, kitegeeza bagenda kugisaanyaawo. Munnange Gen. Muhoozi alina obusungu bungi nnyo. Gen. Muhoozi amaze okubeera nga atubuulira fate ya Bobi Wine singa agezaako okwesimba mu kalulu ka 2026 nti singa Bobi Wine agezaako atubuulire gye bigenda okuggweera. Kale ayogeddemu nga Katonda. Probably engeri gye bali nti bo beeraba nga abachwezi ba small gods. Munnange jjukira nti ono yaduumira amagye CDF, Uganda Chief of Defence Forces, Gen. Muhoozi Kainerugaba alabudde ne sekulabula President wa National Unity Platform Bobi Wine nti singa agezaako okwesimba mu kalulu ka 2026 agenda kusaanyizibwawo. Ekyewuunyisa bino byonna abyogedde era bitadde ku mukutu gwe gwa Twitter. Nga ayogera ku kalulu ka 2026 era okusinziira munnaye kubiri ku mukutu gwa Twitter ndaba abasajja be nga Balaam Baruhagara Ateenyi amuwagidde n'agamba nti he will get 1% this time around. Ugandans baabuuka nti ku guno omulundi Bobi Wine agenda kufuna ekitundu kimu ku buli 100 kubanga bannayuganda baabuuka. Ekyebuuzibwa nti akalulu kagenda kubeera free and fair kubanga already nga tebane bakubala bantu mwatukakasa nti mulina milioni 18 ez'abantu bannayuganda abeewandisa nga ba NRM. Kyokka ate ebyava mu kubala abantu biraga nti milioni 23 n'omusobyo baana abatanneetuuka abatakkirizibwa kulonda bali wansi w'emyaka 17. Ekyo ne kiraga nti already akalulu mwakakwatamu nga bulijjo, teri yeesiga ekyo. Naye Bobi Wine yafuuka ekizibu era obusungu Muhoozi akozesezza bungi nnyo kubanga agambye nti abadde yayogedde bingi kugamba mu kuvuma. Agambye nti Kabobi tries to pretend that he is Bob Marley's successor. Nti Bobi Wine Kabobi ye kayita Kabobi tikagezaako okwefuula nti keka sika ka Bob Marley. N'ayongerezaako ng'agamba nti first of all Bob Marley sang legendary music. Nti Bob Marley yayimba music ow'abantu abaliko omukululu.
music ajjudde ebyamagero n'okulanga ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja. Bob Marley was a handsome Munyankole. Ndowooza owulira. Whose teeth were organized. Nti Bob Marley yali Munyankole omugogofu era nga n'amannyo ge masengeke bulungi mu kamwa ke. Ennaku ezo waliwo yali ajerega Pastor Bugingo nti alina obunyo bumulinga bu toothpick. Kati ndowooza mu mbeera efaanaganako bwe tunakisoma mu comment. Era agamba nti ka Bobby's teeth are very disorganized, nti amannyo ga Bobi Wine mu kamwa ke gali awo tegaatereramu bulungi. N'agamba nti ka Bobby is an imbecile and half-wit who will be utterly demolished in the next elections. Nti ka Bobi Wine kasirusiru akatategeera, kasirusiru akagenda okusaanyizibwawo mu kalulu akajja. Muhoozi yeetegekedde akalulu okusaanyaawo Bobi Wine. Ndowooza mulaba Uganda gyeraga tusobola okubeera n'akalulu akali free and fair? Tekisoboka. Bannange mwandibadde munnange munoonya ekifo ekiri seefu naddala nga tugenda mu kalulu ka 226 ew'okusula. Gwe wenna ajja mu Uganda, Hillside View Apartments weziri wali ku kasozi Jjanyi, yitira ekitende oba ekajjansi owalampe kasozi awo Jjanyi waggulu kulingana kyaki. Era nga zino munnange zirimu buli kimu kyeweetaaga, teweetaaga kwettika kintu na kimu. Ekiyungumu ekinene woba oyagala kwefumbira, wifi ya bwereere n'ebintu ebirala. Ebisenge bisuka mu kimu, kati osobola okubeerawo ne famire yo awo. Ate era munnange omusawo gy'ali, omusawo omutendeke ate nga ali talented, ntera okumulanga wano. Abantu bamujjumbidde nnyo, babadde balinze ndowooza okukomawo mu festive season eno. Era ogenda okulaba Uganda Trage, ndi mu Uganda. Mbadde nsaba munnange oddemu ndagirire ew'omusawo osooka ompe ku nnamba, era omusawo abarisiivinze mu bungi bamuva Bulaaya naddala bangi nnyo. Kati bali ku treatment, katubasabire munnange bawone. Munnange tuddeyo ku nsonga za Muhoozi, kubanga Bobi Wine sasi bali mulaalikiddewo nga bukyali. Ebinaabawo kuba kati jjukira nti Muhoozi CDF abadde luli aduumira ng'aduumirira mu cover, kaakati muunazze kitaawe yamukwasa. Mukama Katonda. Kaakati abantu bagamba, era Muhoozi kye yeerabidde nti kitaawe yamulonda, era gwe mulimu ogwamulondesa okumukwasa security oluvannyuma lw'okubeera nti nno waaliwo okutya okw'amaanyi mu Africa. Tulaba military coups nga nnyingi, nga gavumenti zemamulwako abasirikale. Kakati ndowooza n'agamba owange ekiseera bwe kituuse bangi bayinza okumaamulako. Kati n'amuappointing okubeera CDF, yadde nga luli yali akolera mu underground, nga yakolera amagye g'oku ttaka n'ebirala, naye kati n'amuwa overall. Naye nga si lwakuba nti oba ali competent, nti alina obusobozi nti asobola omulimu ogwo. Abamusinga we bali naye tebaagobawa, just olw'okuba nti waliwo okutya. Kino bakikola for their own survival. Era bannayuganda ne babeera nga bakakibwa okubeera nti munnange essaawa eno tusobola okuwulira ebintu ng'ebyo. His father appointed him for his own security after over series of military coups in Africa, not because he is fit or competent for the job, but for his own survival. Munnange, Ugandans are forced to put up with all this nonsense. Obusungu nga bwabulina naffe bwe tubulina naye tewali kyakukola. Tulina kwerwanako bwerwanye. Naye nga njagala okubuulira nti tewali kulanga kulala. Muhoozi amaze okubeera nga akakasa nti Bobi Wine
yandisaanyizibwawo. In fact agambye agenda musaanyaawo 2026 mu kalulu ako mwennyini mwagenda okukola ki? Mwagenda okumusaanyizaawo. Ye ebbala mwagamba nti ajja kufuna 1%. Jjukira nti olwedde baatukakasa nti bwe tugenda mu kalulu tebatawaana. Obululu bwali badde bwa Bobi Wine bwe baba bubi Museveni, ono Bobi Wine bamuwa buno. Ne kati this time kye bakola babukeculira ddala nabwo aleme kubeera ng'afuna nti omweru gw'obululu kugamba gwenzo gamba nti kati guno kale waakiri abantu babadde bamwagala kugamba okulagira ddala nti bulijjo ali mu katemba. Bannayuganda ekyo bakimanyi era tebasuubira kuba nti nno wagenda kubaawo okuwangula akalulu lwakuba nti era bannayuganda mulina kweyiwa mu bungi mu kulonda kuno. Temusaanye kuzira kulonda kubanga ge maanyi aga opposition oba amaanyi aga revolution, amaanyi aga struggle wegali awo kubanga nabo balina okugawulira. Ali ne bakakasa nti mu butuufu bano abantu twesibako bwesibe. Yensonga lwaki olaba General Museveni alina kukwata mutabani we amufuule CDF kubanga akimanyi bulungi nnyo nti kino akikola si lwakuba nti ono omulimu yagusobola ennyo ekiri awo naye munnange ate okuwambibwa akikola for his own security. After a series of military coups in Africa, ekyo tukimanyi bulungi nnyo naye bannabaaje tetumanyi bo bajja kubeera eyo ndowooza kubanga omusajja naye kitegeeza nti bonna baasuubira okuba nti nno bayinza okuvaako ensonga. Kitegeeza nti onaatuukira mu kalulu oba essaawa yonna yabateekako dda surveillance kubanga jjukira Bobi Wine yagamba nti ne mu magye mulimu ne mu gavumenti mulimu abakolagana neki n'aba opposition. Kati kyo Museveni yakiwulira era akimanyi era abasirikale bwe bolaba ab'amaanyi njagala okubulira batudde ku nkato kubanga tebakyesiganga nanda tebakyabeesiga. Kati ekyo n'abeera ng'akimanyi nti abo era alina kubasolovinga na mmundu nti akufumbira omutwe oba katugeze nti ekiyitaagulo otegera wansi mufumbira ya bigere. Naye people power buli muntu waali mu Uganda kiba kitegeeza nti kizibu nnyo ate obwekubeera nti bamuteekako omusirikale amukuuma ne mu ndowooza ze bamanye ekikyategeeza. Kati bannayuganda kitegeeza nti kati omupiira guzze gye muli. Abasajja bamaliridde nti emmundu yefuga eggwanga lino era ssasi lijja kutukako ku sekalootera singa wabaawo embeera yonna nti bo tebagenda kuwaayo buyinza mu mirembe nno. Kati bino ebya reforms z'abano bye boogerako ebyo tubiraba we bijjira. Wabula bo bagamba nti waakiri okudda mu nsiko kyokka ate ensiko gye batutiisa tubulanga bakitutiisa nnyo mwagala okudda gye mwava mwagala okukola mutya ebyo naye nga bo njagala okubuulira kubanga bo okulima waakiri boonoona ate bo bakola kifiiriza era bakyogera lunye nti bo okulangirira Bobi Wine jakakiko kebikona kalangire Bobi Wine nti wuuna awangudde. Abamu bajja kugamba nti bagala tuleetera bizibu mwagala Museveni addeyo mu nsiko bwe batugamba era bakakafu nnyo nti bo emmundu eddamu neeyaka. Bwe nasinzira okubagamba nti bannange tuyinza okuba nga war is imminent, olutalo luyinza okuba nga essaawa yonna lugenda kujja mu Uganda. Nze bwe nkiraba kubanga teri agenda kulekera munne oli alinga nkuwa balinga lukokobe bo baasalawo nti eyali badde democratic process mwe beerimbika ey'akalulu bakimanyi bakozesa kubaka bino muhozi byayogera nga ojjeko kiri ekyokuba nti teri civilian aligenda kufuga Uganda. Ekyo kiri awo. Kati wuuna akugamba nti eddoboozi ly'abantu oba omuntu w'abantu pulezidenti w'abantu agenda kumusaanyaawo singa agezaako naye tantala okujja mu kalulu ka 2026 mbwe singa agezaako just n'okusalawo obusazi nti kati kanzije eyi basime eyi bavuunike kofini mugule muhoozi bigambo bi era biri ku mukutu gwe gwa Twitter.